Alright, bannansi ba America babiri bakwatiddwa wano mu ggwanga Uganda era nga wetwogerera basibe. Omwogezi wa police ayina byayogedde byonna ngenda bikutuusaako mu ngeri y'emu. Muwala wa Frank Gashumba Shira Gashumba kati akuumwa ba counter terrorism tugenda kitunuulirako kitegeeza ki mu byokwerinda by'eggwanga Uganda. Nsoko bebazaako mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera abali mu kyondo kya Buwarabu n'abaana abali mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mutugoberera mmwe musinga mikwano gyange abatambula nange mwe abawaayo obudde ne mugamba katugende tuwulirize DPTV Uganda mukola kyamaanyi. Kakati nno genda maaso n'okubanga owa video yaffe like mukwano gwange soko okole ekyo owa video yaffe like osobola okubanga ogiwa mileage mukwano gwange mu ngeri y'emu eyakatwegattako genda mu maaso n'okubanga ate osubscribinga ekyo nno naffe kitwongerayo ne tubeerera ddala bankizo information n'otagimanya wekka n'abalala ne babanga ate bagitegeera. Tugenda kutandika ne muwala wa Frank Gashumba. Njagala bategeezako mikwano gyange nti ebimu ku bintu bye baatuwadde nga poliisi zirumbibwa baatugambye gavumenti yatugambye nti nno abasirikale bayina batono tebamala. Gavumenti yagambye teyina basirikale bamala n'olwekyo zino police posts ezabadde ziteereddwa ku byalo kabazijjeyo bagende maaso n'okuba nga bafunza waakiri bazireke ku zino poliisi ennene babe nga balawuna bulawunyi. Nkino nno lwaki nkikuleetedde? Nkikuleetedde olw'okuba nti mu Uganda mulimu abantu abaweebwa obukuumi ate gavumenti neva netugamba tetulina basirikale bamala kyokka nga ate erina beekutte betutalowooza nti nno bamuzinzi ng'ebawadde obukuumi. Kubanga bw'otunula muwala wa Frank Gashumba ayina abakuumi abasukka mu 2, kitaawe ayina abakuumi abasukka mu 4. Kakati bw'abanga taata n'omwana abatali mu buyinza abatali mu gavumenti abatalina kifo kyonna abatali bagagga mu ggwanga nti nno babakuuma olw'ekyo kye bali nti bayinza otuusibwako obuzibu nga babawadde abakuumi almost abakuumi 7-8 ku bantu 2 ate ne mujja ne mugamba eggwanga abantu b'oku byalo be mwajjako police posts ezaali zibayamba amangu nga mugaa temulina basirikale. Kale nno kyeraliikiriza era kyewuunyisiza ddala mu ggwanga lyaffe kubanga Shira Gashumba n'ekirala kye nalabye bategeeza nti omuntu we bakuwa abakuumi omukuumi tateekeddwa kukwata bintu byo oba kusitula nsawo oba kusitula ki omulimo gwe gwa kukukuuma. Ne bw'otunuulira Shira Gashumba Jobo yabadde nga alabiseeko mu kifo ekimu abasirikale babadde bawaniridde ensawo ze emu ku nsonga eyaganisa abakuuma ddembe abo okubanga bakwata ensawo nti singa abaawo kyonna ekizze abatajja kulwanagana na nsawo zo ate agende maaso omulimo gwe gwa kukuuma si kwata nsawo kubanga singa bakulumba nga akutte ensawo kiyinza omuwa obuzibu okukola kyeyanditeekeddwa okukola. Kale eyo katuveeyo naye ly'eggwanga lyaffe bingi byewuunyisa. Njagala tugende ku bannansi ba America bano abaakwatiddwa era njagala kutegeezaako nti abaakwatiddwa bali 2 mwami na mukyala era nga twategedde nti nno bano bafumbo babadde wano mu ggwanga Uganda. Abantu bano omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nti twagenze maaso n'okuba nga tukwata musajja mukulu ono ne mukyala we. Omusajja ono ayitibwa Nicholas era ng'ali atemera mu myaka egy'obukulu 32 ne mukyala we ayitibwa Mackenzie amannya ga Abamerica ge g'olyamalye Mackenzie naye bamukutte emyaka gye gimu bonna balina emyaka 32 kubigambibwa nti bano babadde batulugunya omukozi ow'emyaka 10 babadde batulugunya omukozi eyabadde nga mukozi ono Munnayuganda wa myaka 10 era nga batutegeezezza nti nno bano bazadde b'abaana 2 era omwogezi wa poliisi Fred Enanga
agamba nti bano bakuumibwa mabega wa mitayimbwa bagende maaso n'okuba munnange nga bennyonnyolako ku bino ebigambibwa nti babadde batokyalinga omwana ono ow'emyaka 10 gyokka era nga babakutte ne babatwala Mukomera babakutte olunaku lwabadde lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 12 bwe batyo ne babatwala ku alimanda eyo okutuuka ennaku z'omwezi 14 Desemba 2022 kitegeeza lwe lunaku olw'enkya bajje bennyonnyoleko ku biki oba lwaki bagenze maaso n'okuba nga batulugunya omwana ono ow'emyaka 10 gyokka era ng'emisango gino oba gwawuliddwa wali mu kooti ya Buganda Road we bagenze maaso n'okuba nga ate bawuliriza omusango ogw'okutulugunya guno. Bannansi b'eggwanga erya America bagenze maaso n'okuba nga ate bakwatibwa ku bigambibwa nti babadde batulugunya. Kale nno bwe bityo bwe biri nga Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni ali munda mu ggwanga erya America we twogerera ku summit egenda okuba ey'ennaku 2 ya 13 olwaleero paka 15. Kale nno eno abantu bakwatibwa bwe kibanga kituufu batokyalinze omuntu amateeka gabakoleko nga we galagira oba bwe kiteekeddwa okubeera era bwe gabanga gubasinze era babawe ekibonerezo kyabwe bwe ndowooza kubanga ebikolwa eby'okutulugunya ne bw'oba ng'oli foreigner tekitegeeza nti olw'okuba oli foreigner ova mu nsi nnene kola nga bw'oyagala. Kale nno bino babikola wiiki ewedde. Yes, babikola wiiki ewedde eri ogenda maaso n'okutulugunya omwana ono. Kakati we twogerera bali mabega wa mitayimbwa omwami n'omukyala era nga bakomezebwawo 14 Desemba omwaka guno gwennyini omwezi guno gwennyini okusobola okuba nga babitebya. Mbebaza nnyo mbebazaako nnyo mwenna abatambula nange mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda mu mawanga ag'enjawulo mukola kyamaanyi okuba nga mupatikana mukola kyamaanyi okuba nga muyiriba bingi ebibasumbuwa bingi era ebibateganya omuli baboosi bammwe gye mukolera n'emirimu okuba nga oba oliawo mirala ne tubeebazaako nnyo ekyensusso mwebale kuba bavumu obwenkaniddaawo si kyangu okolera mu ggwanga eritali liryo okusoomoozebwa kungi ne mwamira pini ne mugamba muteekeddwa okukola muyina abaana ab'okulabirira muyina ebirooto eby'okutuukiriza muyina eby'okukola bingi. Kale nno nga mukyalina amaanyi mwongere okuba nga mupambana mukomewo mukolerere obukadde bwammwe. Mbeebaza nnyo bentambula nammwe era mukola kyamaanyi nnyo simanyi wenyiza basasula wabula nja mbasuubiza okuba nga mbawa amawulire ago genteekeddwa okubawa. Nsaba genda maaso n'okuba nga osubscribinga channel yaffe mu ngeri y'emu togaana kuba nga owa video yaffe like. Ngenda bateera wano Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.